Media, yaffe Tuggussa Enssonga. Kati nga nemba nkwana mukazi nsooka ne mujjayo ne ngamba wapika kigo oyinza okwenkana spice. Era musala akafaanyi kateeke muwale. Baby spice kuma beje tuli abakwagala era ngenda nakunganya mikwano gyange tujje tukulabe ng'oyimba tubeere waawo tusanyukire. Bannange. Nenze nakugamba nti kenzizaawo bwe kimu kigenda kutambula sagamba. Bannange oyine emikisa sigirabanga sijja kulimba nze nakyuka kati ennaku zino. Mbuuliraako. Omwanyongeramu bambi ka business ne kakyukakyuka kati sikabi okutwaliza wamu naguzeemu ne kabajja enkadde. Nyabo bannange that is good. Simumanyi. Mwana gwendo sa egolola Moses. Si egolola. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Oba n'omuntu naye nga omulala nti n'enseka ye era ng'aseka naye nga bambi kyannaku naye kituufu sikulimba nze nkoze n'abantu bbanga ddene bambi nsaasiraako naye gwe bambi kituufu ogenda kuza emyaka emeka 23 nyabo mukyala wange onokutaba eri egwe esate notojoza esate notojoza kanyongereko ninayo kadeti nani kansibe nenalo manyi twali twagobamu twakomyawo bwe nawulira badde simanyi nawulira kipya mbadde nkugamba munange katufunako awo ka free time yaffe mpulira omanyi seebase bulungi kati olina okuteekamu amaaso gafuka fresh nebaka essaawa 3 ku nnya buli lunaku tetukuba otulo tononyo bannange tugenda mbulira essaawa 3 abaamu ssaawa 4 ez'okumakya olimba 3 nze nga tezinawera 9 mba sisaawa kwebaka ku 8 naye byebulamu bwe tulimu munange nga tufunako ka free time tuvuga piki nze nvuga piki omukulu oyo n'oyo waliwo ne Jordan Mukiibi ne mukwano gaffe omulala nga bavuga emmotoka ffe nga tuvuga piki tugenda wa Charles nga tutuuka waliwo meeting yali mu mmotoka nga tutugimanyi nga batesita bavaayo bagendeko ku sapa balye otyo kati ffe tetugimanyi mpulira tukomawo bulungi kati nga ŋŋamba omuntu omu tewammwe ngaddayo kati nga nze simanyi tebateseza balina okugenda wa okulya bankyawo abantu supayisa abantu bampalanye nze nkola n'abantu butono nagayiriraako banfugamiza wano ne bannegayiriza bajja kusonyiwa era omanyi abantu bawangala nabo era botabuka nabo kubanga bwemala nabo obusinga bumala omunsonyiwe kamadansi nga bansonyiye tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nkyaliddeko mulamu wange tutya ekiri ku kyalo kati kamu kyayisefuka nga kibumbe
ate oli mugulamu w'abantu babiri ne Masaka mu Kidda kumanya ekiri eyo etaaga okuddayo omanya ekiri mu Kidda naye ng'oli otya ni bulungi SB4 ennaku zino shetuuba ennaku z'omwezi 10 etuuba ate tunagenze nengenda America kati nagenze okudda nga nina okuteekamu amatekana nkawoowo ka America ka America oli kasangulako teri kunaaba naye nga sofa tutambula bulungi omulimu tugutambuza teba abantu batandika dde okugula ababukinga babukinga tickets era zikyali on sale twaguliddewo kale mu maanyi twalina press conference abantu bambeereddewo bannamawulire bazze bangi bambi bazze bangi abayimbi bambeereddewo kyabadde massive kyalamuza anange yambeereddewo yakedde yemu ku baasoose okutuuka bambi abayimbi bambi bambeeredde era mbebaza maye otulotola kumakya omuyimbi mujja mu buliri ku ssaawa 3 oba wasuze ejjukira otunula kuleka nga olina rehearsals kati nga nze nzuuka 12 kwemu nga nina oba ne rehearsals zitandika ssaawa 2 naye abalala nga tolinayo sho nga nsuze otunoga akanebake paka ssaawa nga 6 ne bambi bajja ne batubeera namanyi nti gwenga gwe natural oyagalwa nebaza Mukama siyinza okugamba sikyangu myaka 10 gye nyimbidde nga kale tebubulamu bemutakkaanya nabo naye n'okubeera ng'obadde n'abantu emyaka 10 banange sikyangu nga tebalinakugoba ng'okyasobola okukolagana n'omuyimbi gwe wakola naye oluyimba myaka 7 8 emabega ti babitusi twakola nabo nga ndi ku campus nga nabo bakyali awo eruwafu nga bwana buto nga nange ndi buto naye kati olaba tukuze ffenna buli omu akuzizza munne kyalo ayimba nayimba mu P4 akayimbako kankolera nnyo mu piki SB4 tewakana akayimba kanza nakwagala ngoli ako kaagala nkimanyi waŋŋamba nali mu P4 neewuunya waŋŋamba nti okaagala ku konsati nkeesunze ngenda kagula ti oldizi wange keesunze bannayo kayimbira abantu nakyesimanyi oba muli muntu aliyo yeesunga konsati yo ŋŋanze olimba tonagula tebo tugenda jugula ate leero ino maama wange omulungi maama w'eggwanga maama Fiina mama Fiina banne oli maama wange Spice muwalawo namukubiddeko nga takwata cheka ababize nenja mukubirako tugenda munoonyako eyo shuwa mama tugerayo butebo nga busatu manye nti Spice ng'ayimba nze sagala kusemberera manye nti ngenda kula ku mmeeza yange nze Kamada Wumalu Fatu Jordan Muchibi nalongo tomwerabira Swansi nalongo mweye nalo wajatula kuyambya mami bafu no anti wakayimba kanza kwagala ateka nokayimba okyanga nalongo akuli wali Spice obanga oyimba waliwo embeera fenga abasajja bino nkikugamba tebakikugambanga fenga abasajja nga tekitaka kutulira na mukazi oba mukyala wo oba girlfriend nga weetaaga ng'omusajja otulewo tulebe Spice ng'ayimba oyinza omutunda nnyo omukazi nakukuba oluyi omutundiraako ki pulira bakyala baffe bazaalazaala dda walawa Spice ng'agizaala ate bagamba omukyala bw'azaala omwana gwateekako laavu gwagikuggyako bwe kiri ate naye ate ayinza okuwuba ayinza okwambala n'ojja ku stage nenokugera nti nenjika nenkwata sente za pampa nenzikufuuwa n'owulira empi mugenda okudde waka nga obufumbo kati kyolina okukola olina tuula eno ye n'atuula eri kati ate ekivulu ekyo nkimanyi bulungi ekivulu ekyo fe abasajja ffe nga ffe era ndowooza kati olaba bakyasinza okugula tebo zaawe meeza Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Zziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards.
Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.zziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Zziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Oh my! Angende wano ku company webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente. Gibereko sebo. Kali nyabo. Company yasolozanga amayumba yalagawa. Baavaawo dda naye mpulira nnaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi. Waawe nyabo. Katubanjulire Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okuddabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga. Wamma ssebo bakakase. Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Video ke nalabye tekatukutula emitima kanombo Ondekeze. Nekebere bulungi banga mu bigambo byammwe byafunisiza oluntu. Kati nade semanyi. Ate okumanya abantu boogera. Omanya abantu boogera. Notandika n'olowooza oba kituufu. Tongamba nti si kituufu. Nina mukwano gwange amwita Izepi wa ku mini price yasoose kunkubira singa. Ndunda campaign. Kati nga banyiivu basanyufu. Munyiivu. Ate nyiiga ki? Kati wulira Izepi. Mwe mugamba tukaddiye ne mugamba akaddiye. Izepi ayina mukwano gwe bayita Dani. Beetesa babiri nga basonda ssente. Bagala VIP. Oyaka. Kakati nga zibulako ndowooza 13 ziwera. Alina akakebe ziwere nalaba ka video. Yankubiddayo. Taba nga yeekubye. Kubuza manager Roja namukubidde. Nga manager Roja omwana atukoze ekyoyo. Mwete mwina bakazi bammwe. Mwanga mwina abakyala ba. Tubalina naye waliwo ekintu twalona nga ndayirinda. Soba sirindako. Kambalinde. Lindako. Era webanga bituufu. Nasalawo mbalinde. Nze nasalawo mbalinde paka yamunakkiriza mungamba waayi. Anaye kati ebigambo bivaawo. I think abantu bo balaba nkuze nnyo ndowooza tukankyali. In fact ne Charles nawe bamawulire akajjawa. Kyamulumye naye. Kamalo mukubirako. Ne bannanga. Tongamba kyamulumye. Charles gwenda wanga yepikira buli kiramu. Ne bannaye kanda. Kinakola ekiki? Essimu ye ndekanze. Kyamulumye. Kimulumira ki Charles? Kuba alinamu ensonyi. Kati oba nakola ntya okukimiitinga? Ekyo nakyo Kamalo kikwasaganya kunoonya. Kale ojja kunnoonyako? Kale nkuwa akanamba kange. Nkawe manager Leja ajja kukakuwa. Charles amaaso gamuli mu ngalo. Yasetolinga, manye mtu osetolinga. Si yayogera kinankole ki? Era yejjusa ka video yako yakejjusa. Yagaba spice wakalaba ngenda kumuddamu. Sijja kulimba ne banne mukama akwate. Mayaka de mchalo gyali esobola okubanga eri ku muliro. Bakyajingira amasuulita asula katikamu jajja kwa tujifiireko. Ali atya Charles? Charles gyali. Naye bambi mumwagadde. Buli wabeera bagamba spice wamuwa akasente. Mwanyi si yakola alina business ye by the way farm. Alunda. Nagula ensigo. Nsigo? Ayagula ki? Alunda ki? Manager alunda ki? Alunda alina obusolo bwa alunda kati business yajongeramu nabaddeyo ku wiiki eri. Tumuwe ebisolo nabyalundekwa kati. Anitakwata. Kankubire maama we. Abyane maama we. Abyane maama we. Kandaba obayiye ali wawo kumpi naye simanyi zoba yisudde. Naye bambi yayongera mu business era buli we bwandabako bwati byakusema. Andi katukwebazeeko spice walayo olw'omutima. Amina omanyi Charles abyaddala bambi. Atubeezaawo social media okwo. Ne mutebo ne mukola zi audios. Bu challenge. Sanisa bu challenge. Era ku kivulo ekyo namuzo mwezi nga 10. Omuleeta.
alina okujja. Chime mama afu mulungi ajja mugulya tiketi. Mama Fiina alina mugulya tiketi. Mama alina okukulira no ku table. Ku table. Table yaffe. Ku table ali ku mwanjo. Takwata. Namulabisa. Bananga alina okujja. Kati era tulina okukola ki? Ababawunsa bagenda okuba ku stage. Omukulu ayinza okukwatanya n'alinnya ku stage ayagala just kuba spice. Aga naye tubeegayiridde bambi abanaabeerawo mumuwe chance ajje amwe ku kahaaga tewali buzibu bani takwata kati anzise busi ajja ayinza okuba n'okutabe kuba yofiridde kyamulumye nnyo Charles banna kyatukola tuli mu myaka nga giijo nga entertaining sajja yose we bahiite aba buli mwaka atukuba hit abantu bamwagadde alinga gwe mwaka ku mwaka ano omusajja takwata asubiddwa bambi ne tujja mukyazaako wanajje tufumbe ku kimere tulyeyo lunch oba onzise busi ajjeko wana mu rehearsal yaffe atuweemu akapera. So nga tumulinda kimanya agenda kunziira tutunulire enteekateeka enteekateeka ya 10th January teekateeka zo zigenda mu maaso tebo sofa neebaza abanguzeko tebo nina eyo gye nayimba eyo ssomero agenda kuyimbira baana nayina essomero nagula tebezi nagula ne tiketi z'abasomesa nka simumanyi amanyi of course spice but you've never met naye natuuka ku ssomero awe nasana bamwita Richie Towers nagenda nenyimbira abaana awo ku Richie Nasana Primary School y'omu kubasooka okugula tebo zange bambi nebayimbira bulungi nebasanyuka basomesa nebasanyuka ab'okukyalo ate bo baasukkawo nangamba banne mwana gwe kyewankoledde ngula tebo leero luno lwennyini n'agigulirawo nasooka nagula tickets enkeera nagula tebo endala 2 ate nangamba era nyongera tebo endala mu maaso awo sofa bambi abanguzeko tebo mbeebaza nejjo wali omwami yakubye essimu nga tuli awo mu press conference nga atulayo ku press bane muyite wano temumpitako ngule tebo sofa mbeebaza batanagula tebo kweziri nnyo kati bazigula batya tulina namba y'essimu agala ogula tebo kuba oba okubira manager Roger oba Keti mwami Haji Kavuma so okubira mwami Haji oba Dana n'abatanzi bona tukola nabo tiimu nnene nnyo osoba kubira nobanga tofuna tebo yo basomere ku namba oba ennamba kamba w'ennamba naye bambi oba otawanya tobakubira Haji temubira nnyo batawanya obaga nti mawadde ya ddaaya nenge enamba eri 0772 5 5 4 endala eri 0753 38 14 sorry 0753 81 10 gwayagala tebo eri mu mmeka tebo ya milioni 3 tunawo eze 5 neze 10 emmeeza naye ng'emmeeza etandikirwako byonna ebigira ku mmeeza mutindo bantu 8 tickets mitwalo 15 yagadde ogifuna nga bukyali beta kubanga tomanya nzotuuka nga kafo k'omu maaso bakakututteko naye ekirungi kya stage yaffe egenda kubanga buli omu alaba Serena gye mumanyi bulijjo si bwegenda obba kubanga ATSC obamanyi bankolera stage y'erugogo kati bagenda kukyusa Serena ayogedde ku stage ya Luli bigenda babiralamu so ku Luli tumanyi nti gwe obreakinga wonders ku Luli last year lugogo Uganda yonna gwe wasooka okukola stage etabangawo mu nsi yonna ng'eri Uganda ne mu Afirika tebangayo nowa abayimbi banno n'abategesa abalala okubeera nga ate siko tutandika okukola ki okwongera ku mutindo ku luno Serena kigenda kuba kiti baba Serena badde ogiraba kati ojja kulaba Serena endala zijjukira walako ne Freedom City tabanga
Njijjukira kati ne Serena ogenda ba Serena empya ennyo ate ogambe bannange nze ate najjanga muno indo because it's going to be really an experience kigenda kuba kyanjawulo nnyo nnyo already stage imanyize bwegenda ofaanana kubanga twagikubye eddamu tugiri naffe mu kifaananyi sketch kutidde anyumiza gwakowa olunaku olwo abaami bajja n'abaagalwa of course ebuyimba bw'omukwano bonna tugenda buyimba ate katugenda kuba mugandaalo omanyi lwaki njagala nnyo January tuba tukyali mu time abantu nga bakyawumuddemu bubudde bwofunako ne family oba mu Christmas oba mu New Years tuyingira ate tusanyuke ebisembayo katudde mu haso ey'okuddamu onoonya ssente notwala abaana mu masomero but before that oleta family the show zange tezibaamu kwesitaza if you have attended my concerts tolabyemu mbeera yonna yonna nti ate no show y'abakulu bokka ate Spice is for everyone omuntu w'abakadde abavubuka abato abaana buli omu abaami n'abakyala kati totya kuleeta family olina maamawo olina mutowo anjagala nnyo totya muleeta shegenda banungi nnyo mu bimpimpi Serena ngazi naye ku muntu nga gwe tusoga nti nfundamu abagenda okufikira tukoze banaakola batya kyemmanyi tujja kuba ne extras kisooka ddala mu Kampala muno mukono ninayo nga wenva Serena nzira mukono Summer Gardens ndoza ku Saturday nga 11 then ngende Masaka Maria Flo ngende Embarara ngenda gena mu regions ezenjawulo ate already nze ninge atandika dda concert celebration yange nakitandika dda so abafani bange I'll make sure buli wamu ntuukawo nga bwenzi nkikola teri ajja kufika era bw'ofika notandaba ku Serena manyi ojja kundaba next do soon but I think Serena ejja kuba enough for those abana abasobodde okubeerayo since it's a VIP show but ejja kuba ne shows endala ezenjawulo olina mikwano gyo ababoda press conference nga ziri ababoda abo ojja kwesanga ng'omwana wa boda tasobodde emitwalo 15 kujja mu Serena ate kale agadde okujja okulaba ku Spice bazisobola 15 kutidde olaba abo emyaka 10 ku Spice nze ndowooza fani wange ezajja zisonda azazisonda kwana atandika dde okulanga kubanga nze naiko kubaana ba boda abo balaba yekolera ovule eyo agiguzeyo emitwalo 3 bameka nataka ebifaananyi byange nanywa amafuta namperekera ku press conference ozayitadde mu sente meka yakati nnyo tajja omu tajja bajja babiri tebajja basatu bajja kirimbi bajja bati kitegeeza nti okugoba mukwano olunaku olwo nawaddeko mu tawuni nolabanga nabo obusiketsi bona bambadde gundi za green babuboki reflectors kuliko Spice nga tiimu nnene nnyo owulira otya n'osanga abantu nga bwe batyo gwe nga gwe kwegamba nze olumu bakwita kola ki oh my god Oluganda mpulira nga njeba okuyeba mu America okuyeba is like chikuba nnyo out of love n'owulira nga n'amaanyi gakuwedde and then you look at someone nze nadde ntunulira abantu nze olumu mba mu mmotoka nga siriimu olumu mbeera nga tulinga ku drive and then you see people kati bitundu bingi byembeeramu you in the car obalaba tebakulaba maybe the car is mirror ziri tinted ng'olaba omuntu excitement anakutunulako naye because alabye emmotoka ye amanyi Spice waali that excitement n'omutunulira bwoti n'omwenya n'oseka ku mutima nogaba nange who am I you know kwamba kizaamu amanyi abaana abo ababodo balaba nze nane show ezimu bokwatibwa ensonyi nogaba nekambagulira amafuta ninga bazze tebalina kye basuubiramu gwe kati waliwo we nabagamba ezo show zange zetubaamu muno mu Kampala they come ne bajja ne bajja noga Kampala ye basobola bavuga ne bajja Embarara nabekangira mu audience nengamba bagamba twandi kugambye nti tujja wandi tuganye because wawanvu
mwana navuga pichi bana alinya naga ndi wa boda pichi kanji umuze mvugeko paka mpiji jiparking ninyo neyongereyo ngende mu kivulo cha Spice kwagamba it takes a lot of love walukira paka mapalide balo iboze yemo tulino okubibuuza bambadde okubibuuza super wayogera nganda wake nange neetakako nange nali agadde ntambule konsa ku street omwana boda taddako SB4 Media naye mama teri waliyo nino omuntu omu ate yakasika yakateeka ku kitanda kye ewawe katika kubuulire you'll be surprised abantu omuntu abeyo ngaakwagala nga tomanyi kati golooza balaba videos zo bavaawo just check your YouTube channel tobamanyi teri yadde wa boda alikutimbako teri yadde wayekolaba mu Kampala naye nga maybe tofuluma yakateeka ku kitanda kye but byokola if you see those videos ozaba YouTube abameka naye lwaki gwafuna views ezo kubanga people love you byokola be making a sense singa abadde making a sense singa views oinanga 5 kituufu so naye nga kutudde ku nsonga eri abasinga naddala upcoming balina mentality nti abayimbi abanene baloga newesanga nga upcoming bamuggyeko obusente ngaakoze n'ebitasaana kankusese ndi wano ntudde nga one of my boys abakola wano waka nga baŋŋamba waliwo omuvubuka yazzaawo nga tumubuuza baze enaku ajja tumubuuza kiki nonya Spice omugamba kimunange baŋŋamba ali mu Illuminati kakati Spice water namugamba ani yagamba nagamba alina enamba y'essimu yabajja ku social media ne bamugamba bawe ssente n'abawaayo ze ne zaabawadde ajoininga Illuminati ne bamugamba n'abayimbi bonna ne Spice bali mu Illuminati emubuuza ngambo ne bamubuuza Illuminati kyeki mbu baŋŋambye tulina gye tulaga eyo baŋŋambye nsooke mbaweereza ebifaananyi byange nga ndi bwereere omuvubuka ne bagamba nengamba naye abantu bakkiriza mu bintu ebyo ddala mu butuufu kati mmwe kati naddala kati gwe nga gwe olina okuyita ku SB4 Media n'obakakasa naddala abavubuka abaliyo nti tibiriiyo kankubuulire kibi ate kyannaku nti omuntu even after omuntu akulaba Spice ng'okula n'akulaba from n'akulabye n'alaba Spice n'agenda ku university n'okwatagana ne manager asooka n'owokubiri n'owokusatu n'okola from zero nova mu mubaala ng'oyimba obubaala n'akulaba ng'otandisa oyimba w'ebisaawe byonna omuntu ng'abiraba asooka oddaawo mu comment n'agamba mbu awo basaddaaka n'ogamba naye abantu abamu bategeera bulungi because okay nsaddaase gwe saddaaka naawe olaba oba obugagga onoobufuna kale oba onooba beta kwegamba olabanga endowooza eyo erinnyo mu bantu abatagala kukola banoonya way to shortcut mu bulamu but I assure you teri shortcut mu bulamu teriyo kyova bagamba olumu newoga nti osaliikiriza ejjaamu gyosaliikiriza jjaamu traffic ojja sangayo ebinnya omalo gyatukozesa ensobi osange nga waliwo yapaakinze awo n'agenda sinewesanga nga shortcut actually efuuse ki long ng'agumiikiriza wali ebitala bikute ogende akusinze ovuddeko ebibaga mandi musaddaaka naye abayimbi bonna naddala gwe challenges ki zosanze naddala guno omwaka gwe tumalako kati ekyo nkwadde example nengamba nti ezo zo ndowooza z'abantu ate kati ffe kirungi nnyo nti mukama wakuwa platform talk about it because nkwadde ne example y'oli omuvubuka eyajja wano ku geeti yange era abaana bamusekerera busekerezi amugamba musajja gwe sente zo zibakusaba mbu osimayo akutwale mu Illuminati zikwate kolamu ka business n'ebifaananyi by'obwereere kati they were asking for more money like big money mbu azze kwebuuza ku nze. Can you imagine? I was like what? But well kibi nnyo challenges we face challenges. Twogere ku za this year basically this year nyingi esinga ziri personal. I might not say them out. Musically I think we've had challenges ng'abayimbi nga music industry omuntu kwebuuza Spice yinza oba talinayo nnyo luyimba lw'amaanyi omwaka guno naye for me I'll speak for myself natuuka win level I always tell people I thank God for being who I am because nze sikyali Spice nina kuba na luyimba ogenda mu America okola tour ogenda Northern Uganda ogenda mu West or East to have shows
oba okuyimba anywhere oba okwenda osinga anything. I've been blessed nti brand yange everywhere on ground and based on many things ate siruyimba nti nonya hit. Naye as a musician you need music to move. Ote ekintu you think it's good otademu sente production mulungi when it goes out abantu bakyagala. To facing the new problem of apparently industry kuba so many things nga ononya nekyotunza abantu nekikuba kubanga wakata kino something comes up wakata kino nabawe kijja people jump to that you know it's been a big challenge you know nganza omuntu ali into this business passion wise and then business nti otekamu tosoteka oli sente mu luyimba n'oluta naye utakola kyosuubira ate nga lubadde luyina all features of a good song naye because there's a lot happening in the industry naye utafuna chance tunagamba talina luyimba naye nga you know you've been trying to put out music. The other thing is now ebintu byavudde nnyo nti buli twalinanga TV ne radio kati avenues nyingi nnyo z'olina okupromotingiramu music. Kitegeeza ne music aketinze more expensive. Kati lulingo toluyimba nomala netaga milioni 10 promotion TV and radio. Saawa zino onotera ku TV, radio, TikTok, influencers, bloggers, YouTubers. Okitegeera nolaba tabu kwegamba kyekyo and then you find that nebiyitawo olumu nga tebabitaddemu nnyo ki sente which is not bad kuba fena kitukolera okyoli ekiyiseewo akifunamu omusanyukirako naye atayinza okuba nga kiyiseewo nga tamanyi kiyiseewo kitya nga waba agenda okuta ekyokubiri tamanyi kyalina kukola kituufu kubanga osogamba naye nafuna hit naye nagifuna ntya kati nga tokudamu otayite endala you have to know what eri hit yajja etya so nosanga ebintu bikolebwa by mistake by luck by chance by trend. So that's been the main problem or challenge emanyi nze nga nze face and I'm sure n'abayimbi abalala bakoze eki bagifacing nze si muto si mukulu eri omwana nga yavudde mu ssomero alina talent asobola oyimba afunye amuyambako ba sister wa brother oba ani manager ne bagezaako kukosa ka chance bamupushinge bigaana ninga bekimu akola ki akirina esomo making omuyimbi. Ogasonga nti no right now waliwo gonze nyingi okupromotingira ennyimba katutunulire ku kivulu edda ngo oteka obulango ku radio ne ku TV nga obimenye kati promotion y'ekivulu tebeera nnene nnyo nnyo sente zino zivaayo essaawa eno essaawa zino SB4 kuba nze kutula nennaku nenkwata neŋŋamba ne space waffe no for me ndowooza olumu ze kyemmanyi ne kyendabye kyosiga kyokungula oyinza oteeka sente mu kivulu n'otafuna yadde ekikumi noba ne mu mabanja naye kyoseetinze bwe kiba nga kirungi ne kivaayo mukama n'akuyamba era nze nsaba nnyo bambi buli muyimbi ategeka akavulu konna mukama amuyamba afune ku bantu because if you don't kikuzaayo emyaka ng'etaano emabega. But if it goes well, chikutambuza emyaka emirala 3 kubanga tojja funa sente yes mu concert naye kitwale nga bonoogamba nti nguze ngenze China nensuubula emaali nenfuna stock wa milioni 2 nemuteeka mu dduuka lyange ja kubandyako mpola jatundako mpola mpola for the next 2 years amagoba gavaamu nkole ki ndyeko ye concert kizawe kusala main concert kasite kusala emyaka kiringa kusuubula stock omubi omufu notuuka nosuubula engatto nozeta nga zirimu ebituli teri ajja zigula so kati ne concert bwetyo bweseeringa well tofuna sente naye ofuna publicity brand ye erinnyako value wise tiwesanga nga badayimbira milioni 2 oyimbira milioni 2.3 because there is value ate we promoting nze tubeeramu bineno omanyi promotion tekoma that's why olaba nga ne brand nene zicha marketing nezibaddewo 20 years nosanga koko nga zikyalanga you know nga bakyakola obulango
nina meeting gye mbaddemu ya company ebaddewo emyaka 2 but they want me to endorse their brand badde bagamba ffe twamala dda myaka 2 tulina ba clients but they still look out for more ways of okupushinga kati omuyimbi yenna kyekyo kyobeerako naye bimala nebisasula kasa kitambula obulungi that's why tujja ne tufiirawo bannange mutuwagire bana support mujje ku concert kubanga bwe mujja sivuddewo na 10 naye manya nina capital muba mumpadde capital wengendo tambulirako ebbanga eriddako okuba ya music omulungi n'okuddiza kati nganza ddiza attentive nina foundation nina abakozi nina abantu abandyako tinkoze ekivulu supanze mulyako koze ekivulu abaana bana abali cameras abaana ba skater abakola ebintu ebyenjawulo bajja kujja ate bakole ki bangere okunfunamu okeza nayogera ekintu ekikulu nti abawagizi bajje babawagire anosabira nti buli muyimbi akola ekivulu afuneyo ku bantu naye ate ennaku zino ebivulu bingi nabyo saasira n'abatuwagira kati nga Desemba nga musanvu wali ebivulu banga bimeka on the same day nawabuuza kino tekirina ngeri ekikosamu industry okubanga ebivulu bingi nnyo kibi nnyo ate nga ffe tulina okyetereereza ffe tulina okyetereereza otherwise tugenda kuba tufiirwa bufiirwa like I mean ekirungi kyetulina nti tulina abawagizi Uganda nsangako nsewagiranga bannayuganda nze ntambuddeko byentambudde ebitono ne banneiba baffe Tanzania wano Kenya okusanga ebivulu mu mwezi ebivulu ebibiri kale mwezi njogedde na mutono those guys don't do concerts like we do in Uganda ovanga mu Uganda nga weekend mu Kampala mulimu show Masaka Mukono everywhere buli wamu Tanzania I have friends have artists mikwano jange babagamba era bo balooza ffe tuli bagagga nnyo tugenda kakasote omuntu tetuli bagagga tubeera muzituwa tuba mubivu tubeera kati kino kyogambye nti ng'egye biri ebingi mwesanga nga mulina kukolera busente buki butono weba concert niwesanga nga yandifunye abantu 200 abandigenze ew'omulala kangambe ninayo oyina bonna abandi sisi bagamba kabajje wa spice twina bagabana yandifunye kitegeera so si kirungi kigenda tereera kitya mitima gyaffe kwekuba mitima kubanga I think waliwo obukiiko obufuga abayimbi waliwo obukundi tebuliiwo bwebuba weebuli tebulina kyebukola sofa tebulina because singa bwaliwo omuntu wateekayo ekivulu ekirungi emikutu weegiri osanogana okebera ani yasooka oteekayo nti agundi nedda kwekojjayo teeka olulala but tetulina tene kyakiva ku ffe ng'abantu batulina kwefuga n'olumirirwa ku banno naye tekiriiwo okulumirirwa olowooza myaka 2 okuva kati right now ebivulu bingi nnyo olowooza myaka 2 okuva kati concert zino zinaba zikyalina value zigenda ziloozinga mu value kivuga nti bangi luli bantu bakolanga buli mwaka kubanga tebyabangayo bingi kati ennaku zino abantu bayisayo emyaka 2 ku 3 bajja tuuka nga omuntu akola emyaka like after 5 years ate big expensive nze mbadde awo ne Roger nga tutunulamu expense ne Roger mutya neŋŋamba kiki kino nze nnyingidde awo ne mugamba Roger kana kamoto akamefu kanguze kuba zimanyi abategeezi mpera bagamba nti ngagenda mukosa atunda ku bibye ebyangu amubuuze mbali njagala mu kali akalenjera vaka njagala mu emmino yonze nga 6 enzo kugamba edita agambye sebo nedda so anyway kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga ng'ennaku z'omwezi 10 mu January tubako owola mwenna wobanga oli akasente mu December muno manya nti tulirayo ekivulu manyi waliwo akalya January negenda ekikumi so akasente tukalya nga tumanya nti tulina spice waffe ye muyimbi wane Uganda naddala omuyimbi abakyala ye muyimbi wa Uganda ali ize nnyo atuuka ku ground abakyala bo bali batya balungi baali wano juzi ku birthday yange bandetera ebirabo abe bwayise
ne bandetera ebirabo nange ngenda balaba mu December ono. Tondeka. Tugende nya bagula akasoka ka omuceera ati. That's good. Katwekwate. Tugenda balaba bagulira yoki. Nino batwalya Christmas. Box ya sabuni. Kama ate nga tuli serious. Tugenda ndakoza mezi nga mmekolowooza. Nakera program naye mwabiri awo. Njagala mbalabe nga bukyali nga tunagenda mu Christmas. Otuwadde yoki. Tungulu n'ennyanya. Box mekezo z'ennyanya. Agula nnyama. Obutungulu gy'emirimu bakola nti mu butale bamu. Kati ennyama eyo nzibu yakufuna n'akaceere. Nsawo y'omuceere. Kira 10. Oyo ye manager astayogera. Maili yangu kusuubiza. Kafuna olunaku leero lwennyini mukwano musuubiriza ku SB4 Media. Yangu kusuubiza. Era tujja kudda tubagambe kirungi ongambye omperekerako. Era nja bategeeza nti ojja. Tuteragira ne Kavitone oyo. Ne lujja. Ne Alan. Ye antwala nayo bambi ne Alan yantwalayo nange nalindi awo nga mpereza ka video kabakyala abo nga balajana. Naye nga abamanyi nga tugende tubalabeko. Tugenda before Christmas. Tiimu ekuze. Ate abamu bali singo. Umalo owulidde ensonga ezo. Bangamba walayi mbafunyeyo ku bivubuka ebito. Na papa. Baddemu ku musaayi. Na papa. Wajimanya. Yongerako. Alino okujja Charles. Charles aganye okwata esimu. Esimu yinza okuba ngeri ku charger naye simusanyufu gyali. Mbuzi Spice bamugambe nti Jaaja Boll. You sure bayile kamukubireko Jaaja Boll. Kuba Charles kakwe ku Jaaja Boll. Kalingera musalamu kano bwe kati. Ukitegedde. Male muteke mu wallet. Mu wallet yo? Awono yeyiza. Muteeka mu wallet. Ukitegedde. Kalingera ne mba nkwana mukazi nsoka ne mujjayo ne ngamba wapika kigo yinza okwenkana Spice. Nina musala akafa nkateke mu wallet. Tola bati ntunula bubi. Ntunula ku Spice nungi wa. Ono ye queen. Ono Spice. Abasekerera akatuli mawuli. Nekati omaka atende ne wangu. Namula mu video ya Chris Evans. Banange mundeke. Naseka ninga wotyo. Nekati ndi mungwe ne Jaaja Boll anyimidde obulamu. So koliki tangante simuteriko. Bana story kirero. The number you have dialed is busy. Okyala bumutawa. Network. Naye ku luno ate siko. Sente zembwa. So koleke. Nyama ya mbwa za mbwa. Mmere ya mbwa. Nyala mutuleke. Embwa ziri emitwalo 5 buli lunaku. Ekitono. Ziwa omwami bamutayizaaka. Chichi. Mbwa chinso zirabako. Mukwano n'olinya wali zijja kubba omulanga. Tusobola zikuleeterako jja ziraba. Emu yenkananga ggwe obunene. Tunasobola okulunda ku mbwa. Nze akabwake nina katono bwe kati wakawa omugati nga kalya mugo omusiki. Byonna bireka birya buli tekagaana. Anti ziri nyingi. Jaaja Boll kamukubire uno kwale. Yakutimba ku kitanda kye wano. Jaaja Boll. Wajisebo. Oli otya? Jendi. Twebuzeeko nnyo. Munange nakuze nalinga kubira naye nga simutokwata. Kali bokwata naye nga oba busy. Tuli wano ku SB4 Media n'omuyimbi waffe Baby Wo Spice Diana. Banange Spice agamba ki? Tuli naye ekivulu nakoze omwezi 10 mu January. Nze mugambye gwe mugagga wange ogenda kugulayo tiketi. Nja kugulayo bannaye sinza butagula ku Spice sinza butagula tiketi. Naye agambye nti akumisinga nnyo. Uno yogera ko naye mbu akumisinga nnyo. Jaaja Boll. Hello. Hello. Hello, oli otya? Ndi bulungi. Banaye okoma otya eno ndetereka wowo. Pozi naye bakuba kawo. Ampadde nze akawoowo. Nze sigenda kunaba weeki namba. Jaaja Boll yagamba mpunya bulungi takirabangako. Ngenda leeta pozi na mulambanga wano wawunya kawowo.
Ndeta komawo. Mugambe. Wawasa. Munange omukyala gwe nali naye yakomawo omulala ono yali ateeka tivi mu kutiya. Nze nakugamba nti kenzizaawo bwe kimu kigenda kutambula sagamba. Bannange olina emikisa sigirabanga sijja kulimba nze nakyuka kati ennaku zino. Mbuuliraako. Omwanyongeramu bambi ka bizinesi ne kakyukakyuka kati sikabye okutwaliza wamu nakuzeemu ne kubajaaji enkadde. Nyabo bannange that is good. Nsobole okutwalira ku bantu seminti abaali okumbi. Bannange ate kati kenzira ngenda kwongeramu amaanyi mu bizinesi yaffe kuba mpadde amaanyi. Wallahi. Nzija Masaka, nzija manye Masaka yo naye walinga waffe. Omukyala yakola omukyala yagenda ne TV kati yakomawo nayo. Kati yakomawo lwakuba nti obuzibu bwajja yakomawo nga taleese lugoye n'olu. Ng'olina okugula engoye. Kati mwana kyakula ngoye bwe mukyusakyusa tulabe yazirekayo ewaka ngamba mbu bwe bazimubbako. Bambi. Tumwanjula. Ne tumwanjule batulindeko mwanjula tumwanjule. Tadde munatwala ebyaffe. Muna mbadde njagala asooka amalo tuterawo toto. Nange bwe ntiisa tekewo toto awo tumwanjule. Awo tulyoke tumwanjule. Awo kijja kuba kyakabi nnyo. Ejja kuba nga mmotoka nga tugirinako kaadi. Weebale nnyo ate bannenze nkwagalako kimu kubala. Anajja naye ku bundi. Kati concert ojja naye manyi nga by the way nga 10 January ndi Serena. Serena naye emitwalo 15 n'oziteekamu omukyalo oyo. Wallahi ya Mungu mbutuufu njaziteekamu. Awo kirungi bambi. Njaziteekamu kuba spice bannayisiza butaziteekamu kuba n'ebitu byewampa bikola amagoba. Amina. Ate era ne Masaka tugende nga 12 ndi Masaka. Tujja. Awo wenyini ku Maria Flo 12 January. Ate wali njagala oli wali ku maaso ku tebo wali. Nga ndi ku tebo. Bambi. Amina. Awo kirungi kankusabire oyongera ofuna sente tuka January nga sene zigula tiketi olina nga kyekyo teri byakugiya. Kati kekitegedde ngenda kutandika nga nsuula buli lunaku nga ntereka omutwalo. Awo si wabi anange. Aya. Nolake waguze bajaaji nze nkwagaliza kati mmotoka. Alhamdulillah. Byonna ogenda bituukako nakugamba. Amina. Kuchakabi. Chakabi no. Esimu jitaka mulaudi sipika na neighbor bawulire. Kati soko mwoyo obugambo sipai so Jaaja Boll. Sipai soko mwoyo obugambo mugumya omutima kubanga tugenda kati mu concert ka stress awo. Baby spice kuma beje tuli abakwagala era ngenda nakunganya mikwano gyange tujje tukulabe ng'oyimba tubeere waawo tusanyukire bannange bwe mumala musulewa tusobola okusula mu loogi oba owantu wonna abantu abagala spice bannange agenda abamu olaba baalinga bamanyi ndowooza n'akyayiwa abantu beekulumulula buli nnaku nga bajja buzibambuuza alwa nekola bannange yagenze naye nga tebasokoleke sikitegedde bwe yavaayo n'abasigala nga bakyajja abantu nga bajja buzina kati bampita Boll spice bye anyway oyo mukwano gwaffe Jaaja Amerika nga bamumbuuza kama ne Jaaja Boll bali mukyalirako nze nali simanyi bwe bambi omusajja abantu bamwagale bati cause story yali nnungi ate omanyi omusajja oyo yeewuunyisa era nsanyusa nnyo nti yaguze ne pitch wala abantu b'okwatako nga ne batafaayo nga tebazzaamu maanyi kitu kigamba nnyo abantu omuntu n'omuwa entandikwa n'agirya naye n'abeera nga ne Jaaja Boll azzaamu amaanyi anyway spice katukuleke namwe bali bane tugende webakemu enda kwebaka mukyomaya nakedde wangi ku Charles awo Charles ayinza okuba simu eri omukisa gw'emmye naye mugambe mutumidde tujja funamu akadde kingi tali wala nnyo naye kasi twagaye nti tujja kujja anytime waba free ajje tulye ku kyemisana tofunayo olunaku toyanziza anyumize kyali kinankole ogwomumanyi ono kiki kiganda
Anyway, kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga twayaza nnyo spice inaku z'omwezi nga 10 bambi tugende 10 January banange musaleeko mumpagire manye ebintu bino si byangu kubanga omuntu azagamba okoze ebivulu banange bukivulu kijja n'ebyakyo so neno Serena tugikube kibale mu byafaayo nga bulikyo Serena nga 10 fena twebweko esimu eziri ku screen okuzujjo okubeera ng'oyitirako booking table yo basobola kuyita muggwe by the way basobola kuyita munze yes nenkutuusa ewa spice oba manager Roger onobeera nga tolina okwenyigiriza ku mulyango ate mulimu abantu naddala ku Serena bo simanyi bakiki waliwo abantu abaagala okukola ebintu ku last minute nabakola ku budde bwe butendeka olinawo gondi tiketi ya spice essaawa zino neweesanga nga oli agamba nti njekuwa emitwalo 2 nga nawe kenyini oyagala kugenda so tugule tiketi zino ng'obudde bukyali ababadde mu bivulu bya Serena mukimanyi tugulewo ng'obudde bukyali ogende obeere nga bosi ze wumala onamuleka ku mulyango oliwo ekivulu ekyaliyo asigala nga abantu bajjudde kati laba ne Lugogo Cricket Oval natunda tables netuuka netukoma nga abantu bakyagala kugula table naye because last minute yeyo pressure kitegeera nga abantu bagaba nange nga netwalanga dda singa table mwazigula bukyali manyi we mugula table nga bukyali naffe kituwa enteekateeka ennungi kyovola nti abantu olumba complaininga nga omujjuzo waguze table ate omujjuzo neguma mungi ate sikyagala nze kubeerawo ku Serena njagala nga buli muntu aguze table atuula bulungi enteekateeka kyekyo ebyokunywa nga ku table kwebiri tebirimu ate bane katongerewa katebe kitegeera so tusooke twebazeeko tuteddemu akasente olunaku olwo okusookera ddala nebaza aba modern tiles balina tiles ennungi ennyinyi ate nga nsamusamu ngaera zolaba waneno kabeeyi ka muntu wa wansi n'owa waggulu buli kimu bakirina ku level zonna then 22 bet abagala okusiba omupiira leero tulinayo nengenda kugosiba banange njagala sisibangako nyangwe sawa 5 waliyo omupiira tusibe nze ndi waseno tusibire ku anda nze ndi waseno era omupiira gwa leero ngwesunze bitya somanyi nakumanya ngenda siba anda njagala nyangu wensiba akapapula kange kubanga nze ndi waseno nako nabasala nenzo chuka nezya mani dawa ani gola ku waseno simumanyi mwana gwendo sa egolola Moses sigolola amita teniaga tochikola nze ntula butuzi nenda bamupiira kastansi bakapapula ne 22 bet nze mbamaze akale tukasibire wano nkutidde era mwangu nze kanjaga natandika kati naye munange towera byagala osiba akapapula kosa 22 bet bataddemu ensimbi nabo concert yange tuna Royal Milk balina amata malungi nabo tulinawo Pacific Bond inaja nankumbi awo ebikabye buli kika kya motoka wekiri kabeya akasamsa katubirako ku Mr. Ketty waliwo n'omukulu bamuyita Jime yes omukulu Haji oyo tulinawo ne baani abalala basponsor bange abalungi banange sibeerabira tulinawo Kabanga kombucha nabo bantaddemu akasente just mpamu second emunda abalala wano kompadde omukisa kangu kozese kubanga bambi singa sibbo bingi tebyandisobose aba Jude Color Solutions, SMP Tours and Travel, aba Star Times bebaza n'abakensuso then neba Newmans obukulya obumpwachimpwachi kwegamba kintu awe kitambudde sofa so twebaza nnyo ne manager Roger Source Management team yange wano bandi yange muze tumaze rehearsal tukeera kumacha tukolera waneno tukola na Aziza Zioni atuyambako here and there kwegamba it's a big team bona mbebaza so olunako tusubire kikabuka bwe abadde Amazing Spice ku stage nene nga lunaku lwe ate cha live band ndi mulalamu SB4 live lukoba ku lukoba sagala ongeraganye ku kintu kyonna mu nsi muno jangu werabireko endongo manyi ngenze nenkuba badde muzitua asoka nenkuba Greater Masaka lukoba ku lukoba bisaawe
sikwewaana bane musonyiweka naye ombeke nga kigero manyi abantu tubalumye tulina okwewala tuwotewa but let me brag about it omanyi lwaki nkyesimisa kubanga abantu bandaga omukwano ne bantimba kaalo ku kaalo ate mu bisaawe nga bajja bangi one woman show Spice Diana esali one woman show era nga kuliko abalanze mba main artist kwegamba ekyo ekintu kyebaliza mukama ne abantu bonna banzikiririzaamu kwegamba kibadde kinene nnyo guno mwaka gona nze nahandika dance shows leading to my 10 years celebration era neewalala gye ngenda okujja after January bambi mukole kyekimu mumpagire kuba kati ekintu kyonna kikyusaamu abamu bagane beebuuza nekwebuuza naye oyo ayimba siddi akyayimba siddi nazo nziyimba okusinziira batumanyidde naye ebintu byakyuka nnyo na bandi namba situka ne bandi ewamu kabajeti nga kali wansi of course okola siddi naye nga njagala nnyo ekirungi era tuteekamu amaanyi okulaba nga abantu tubawo ekibagwana ku luno bajje bafune ekibasasulidde kyotalabangako nze I'm proud of myself. I feel like nkuze when it comes to that I've taken my time to learn nenjigane bakepya nenzikiriza okuyigirizibwa you know when I work with my band bamanyi nze ndi muntu ali open to learning and everything and to ideas tekiyimpadde okuyiga kungi nnyo and I'm proud of myself nange nito nengamba is this really me kwegamba njagala abafaani wange andabye for the past 10 years ajala be Spice oyo obwenjawulo akugguse mu kintu kino kyeyalinga kale omuntu ayinza ogaa nti Spice tamanyi kuyimba live band biki my friend njagala oyogere nga Serene maze kuggwa ebyuma byokozesa kuba ababaddeko mu shozo bagamba nti sound clear ebyuma clear osituka nabyo eno ebyuma bibyo bipangisa ku byalo gyogenze ewamu pa promote of course baba n'enteekateeka zaabwe kusiza ka budget naye kyayagala naye nze mba nsituka ne band tubaawo n'ebyenjawulo nga mixer yo eba yanjawulo era sound akyukamuko abaddeko ku show zaffe bamanyi then n'abakubi bange olumu si byuma olumu bakuba nabo experience ereeta n'ebyuma tubiina byonna era kati bino tomorrow backline yaffe yawano bwoba oyagala okubihayaringa era oli waddembe tulina end of year party ya DFCU bank they hired me n'ebyuma byange onsasula ebyange n'ebyuma n'okola ki n'obisasula n'abayimbi ne ku show ya lutalo byebyakola tulina backline yonna ng'ejjudde naye tulinawo n'abatusapoting rehearsal space kati nze abayimbi abakyala gwansingidde alhamdulillah ese Adimaka nze record DJ alaba emizino gya Adimaka tulina n'endagiri eri mu store Spice efayo ku sente alhamdulillah katusonde ngenda kuwa sente nina akabwa kange ndako kali nno mutwalo ebyaddala mutwalo buli lunaku naye gwe ogumanyi mungi gunemeredde naye kasudde kasaso nkakomawo olimba kali kunyumiza ki akabwa waliwo najja ngenjala ennuma nalongo katali weyagenze kukola ngenjala ennuma nakayina kuba n'eddalu kati munnange ngenjala ennuma ekiro 7 kakati nonye ekyokulya kakoze bambi kale tewano kazanye ne banne baako dahira naye nazimanyiira nali ntanye nnyembwa nnyo naye kati kankusese wano obuziwe nasanga wano ababbi kati naliko olumu mu ddinisa nenengera omubbi ng'ayagala kukka wansi naye ng'embwa kyeziri mu mukola nga ziringa ezimugamba linnya wano gw'olabe okitegeera ate nga basikaali nga bamanyi beebaka munengenza akange kawonera watono nnyo ze nakubeewo ng'enjala ennuma nga nva out nalongo taliiwo enjala ennuma kibeera masepiri tewali yadde akawukuli akasigadde nenkwata akambe nenkuma esigiri nekankwasa ambi ennaku nali ngenda kasala nkalye ebyaddala enjala yali ennuma nga ngenda kufa tokikola ate embwa zo tezinyuma kuba nazo nga wakati wali bantu kubanga naye ebanga muntu olina obba nayo ng'olinawo ku bantu ewaka tulina bafaani bo bangi naye omukyalo lwebyo mubifaaniwo akwagala nnyo edda mulaba ng'ejantunuulirawo bifaaniwo nnyo
era yagambye tondeka ewa super is a p yanyize is a p I am not pregnant. Kadde mwako For you. Whoa. Bale kunjagala. Tulina akayimba kawendi kankolera nnyo. Bale kusima. Nnyo. Andi simanyi naye nalongo nonsonyiwa. Sometimes awuba. Nanga ayinza okumbuula. Nina kireediyo mu kisenge eyo manyi kati kakona kaime emirundi ng'etaano n'atunuulira bw'ati n'atandika okufuuka feesi nga ndowooza ogenda obeera eyo naye naye kati olaba ekyo kyo nkifeesinze nnyo kifeesinze nnyo I think aya oli omwana naye simanyi olina feva Sangu ne musimu temulimu yali ebifaananyi bya mukama we. Nasangako omuvubuka ku sho ng'alina essimu ebifaananyi omutwalo gumu. Gallery yonna simu ye nga nze nzuddemu. Yali akoze saati nga kuno ku bukono saati wano kafaananyi kange wano kafaananyi buli nsonda y'olugoye lwe kafaananyi. Essimu yetu gibikula nengamba kisobo ne scrolling anentuka nenkoma kati oyo mulaba taba mufumbo era kati ayinza okubanga agenda mu kikuubo n'agula geisha gundi twakikola SB4 Media tuguza aba kwagala ng'omuntu wallahi kakunyuze ne ka story akalala waliwo omukyala yambukingako nga obufumbo bwali bufuddirwa kubanze yajja wano nasanga manja roja namugamba nkusaba omwami wange birthday ye twayawukana nenjagala tuddemu ku birthday ye olw'ensonga ayagala nnyo spice mukumwagala nnyo nga ekifaananyi kya spice kiri mu nnyumba era nze nembuba nga ndowooza they have an affair naye ngendo finding out era omusajja agamba bw'oyogera ku spice mukwano sibe ebyo byotambula okole ki ku spice obufumbo bukulema ku spice osibe ebyo n'ogenda omusajja yafuluma ennyumba era munnange omukyala nga nze noze byakusaaga until I met the lady nanyinyonyola munene tugenda nenyimba ku birthday y'omwami and he was just looking at me like this nga he's happy era ne malimba neŋŋenda yadde okunsaba ennamba yange yadde ogamba nti ki but somehow he was starstruck like yatunula nga tabitegeera naye teyasaba ku nnamba yange olwakitegeera nga onoga nti omuntu wabadde so abantu omuntu asobola okuba nga akwagala ngaomuntu naye neewuunya ekintu ekyo kisoboka kitya how is that even possible nze nga nakigwako nali ntambudde nga ngenze Maldives nsanga omuzungu Maldives gyeri SB4 tochikola kulaba nawe oyagala gattawo bugasi okay Maldives maybe gw'omwana omanyi okoba Masaka amma nensanga omuzungu oh my god this is SB4 I love you so much nga yokuba tattoo yange bambisheko mewano Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Zziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.zziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Zziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure.
Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.